ani yabatuma okusuula ekkanisa? Ekitulese ku channel eno Mukama waffe Yesu bwe yali agenda yatugamba n'agamba nti mu biseera ebijja mu maaso walibeerawo emisege bannabbi ab'obulimba. N'agamba nti muli bategeerera ku bibala byabwe. N'agamba nti bagamba nti bali gindi temugendayo, bagamba baliwo nti temugendayo. Kati ffe ekituleese omulembe guno ekitujjeeyo kwe kuyamba abagoberezi tubalage endiga, tubalage emisege gyegiruwa. Naye abantu bonna tebajja kuvaayo kubanga Sitaani alina enamba nnyingi ate yabaziba amatu. Ate ne saddaaka bakola nnyingi okuloga abantu bano baziba amaaso. Naye ffe kyetuzze okujjayo abantu ba Katonda abaawambibwa kubanga Sitaani yabawamba bali mu buwambi. Kati ffe ekitujjeeyo omulembe guno tuzze kununula abo abawambi nga tebamanyi. Yesu bwe yali asindika abayigirizwa yagamba nti mugende mubuulire enjiri mu nsi yonna. N'agamba nti mbasindise ng'endiga wakati mu misege. Mbasindise ng'endiga wakati mu misege. Kitegeeza nti oli waddira akaliga ke n'akasindika mu misege aba akawadde amaanyi agamala kubanga akaliga kalina amannyo sayidi emu yokka ate omusege gulina amannyo sayidi zombi galuma. Batuuse abantu ba Katonda bagweereza mu Geyeena, bonna bajja kugwera mu Geyeena kubanga omuntu agenda nakkiriza musumba ebirowoozo bye byonna nga naggwera mu ddala ensatu nga tasobola na kusaba. Ne bw'alaba omwana we akwatiddwako akasujja atandise kubuguma akuba kasumala omusumba omwana wange ayokya. Owaayi Katonda wamwatta. Kubala waliwo esaala gye nawulidde mabega kaawo omusumba agambye Mukama batte. Kakati Katonda kubanga Yesu yagamba nti nze bulamu, nze kufa, nze kuzuukira. Byonna biri bukuye. Katonda ezo esaala aziwulira. Tujja kuddayo asooke kubanga odaba akabu yamusindika ku ssa yagenda afiireyo. Katonda oyogedde ekigambo ekyo eky'omusajja esaala gy'aweereza. Abo be basajja abafere b'ekibuga be mbadde nkugamba. Kati nga sinagenda kanzireyo ku musajja oyo kubanga ndina abasajja Katonda beyampa babiri bensooka okubengenda okwogera kwa Katonda beyampa. Omusajja oyo gw'oyogeddeko aweereza esaala muzibe emimwa mwetuge Katonda batuge batti. Omusajja obugingo nali nsaba nze ng'ebintu bye mbiwulira. Naye Mukama Katonda yantwala ebuziba yandaga payipo ye mwe temugiraba era eri payipo ye erimu ebyama bye. Bw'obanga toli musabi nnyo tosobola giraba. Payipo Katonda yandaga payipo ya bugingo eyita wansi nnyo naye taata abaana baali bagiriko ng'abaana bagisima omanyi ng'enkuyege bweziyinza kuba ziri ku kiti nga zikirya. Enkuyege ziyinza kuba ziri ku mutingo ogwo n'osanga nga zigulya naye n'otaba musuubi nti zijja gumalawo. Naye nkubuulira oyinza kuyisawo omwaka gumu n'osanga omuti ogwo ttaka zagumalawo. Export TV to the world. Mukwano gyaffe tubaaniriza nate ku Export TV. Nenda kusaba subscribing abo batusubscribinganga. Osobola tunoonya ku Facebook ne TikTok kwetuli. Tukomyewo nate n'omwami ono Robert Pasita Nabbi Robert erinnya eddala tusingwire Mirembe Robert Mirembe amaanyi alina maanyi omuweereza wa Mukama ono tukomyewo nate emboozi tugisime okuva we twakoma we tunaakomekkereza era we tunaatandikira olundi nga tukomyewo. Abamunyumirwa emboozi ze mwebale nammwe abagamba nti atwala mu speedi nammwe mwebale kubaffe kye tusinga okwagala gwe kulaba mwebali nja kubeebaza. Tuli ku Ubuntu hotelo nnungi nnyo eri wano Lugala ng'oyambuka e Kasubi. Bw'oba ova mu Lugala eri ku mukono gwo ogwa kkono ate bw'oba ova eri waggulu ku munaku ng'odda Lugala nga tunatuuka mu kasenta ebeera ku mukono gwo ogwa ddyo. Bisulo webiri birungi balina massage ne sauna balina ebyokunywa halls w'osobola otegekera n'aba lunch hours. Nze omwana soda abba ali ku kamera ssebo nsanyusa okukulaba. Nange okusanga ssebo. Yesu yeebaze. Amina ssebo. Weebale kuweereza. Tuweereza Mukama, tuweereza mu mazima. Lwaki oteekako tuweereza mu mazima? Kubanga mwoyo wa Katonda aba wa mazima. Kubanga ennaku zino abantu bagamba nti bw'olimba n'ofuna ge mazima ate bw'oyogera amazima n'otafuna bwe bulimba. Waliwo nga omanyi kati eno konsani yazitsa eno konsani ku channel eno nga tetulina kutandikira waliwo twakoma ng'ova mu kinnya
waliwo abagambye nti mwenna abajja ku channel eno omulimu gwammwe ogw'amaanyi gwa kusuula kkanisa gye mwasangawo. Ani yabatuma okusuula ekkanisa? Ekituleese ku channel eno Mukama waffe Yesu bwe yali agenda yatugamba n'agamba nti mu biseera ebijja mu maaso walibeerawo emisege bannabbi ab'obulimba. N'agamba nti muli bategeerera ku bibala byabwe. N'agamba nti webagamba nga nti bali gindi temugendayo, bagamba baliwo nti temugendayo. Kati ffe ekituleese omulembe guno ekitugjeeyo kwe kuyamba abagoberezi tubalage endiga, tubalage emisege gye giruwa. Omulembe guno ekitugjeeyo tuzze kulaga emisege giruwa kubanga emisege gibadde mu ddiba ly'endiga ne tuzze ffe tugibikule tugirage abagoberezi. Mu statement yo onaasomye okuli ekimuli ogambye nti Yesu yagamba mu biseera eby'oluvannyuma walijja bannabbi b'obulimba. Bano abantu abamu be mulwanyisa olwedde bo baabasookawo mu ab'oluvannyuma. Ffe tetulwanyisa abantu, tetulina be tulwanyisa, ffe tulwanyisa misege, tetulwanyisa abantu era twagala ekkanisa ya Kristo Yesu enywere. Naye kyekiseera Mukama Katonda atusindise tulaga abantu emisege kubanga emisege gino gibadde ginyunyuuta abantu. Gibanyunyuuta ow'emitwalo 2 n'amutwalo, ow'emitwalo 3 n'amutwalo, ow'emitwalo w'emiliyoni tebasosola. Oba bagenda kugoba mu nnyumba leero naye emitwalo gye5 agikuggyako. Kati ffe tuzze kulaga abantu emisege. Kubanga obudde bw'emisege buweddewo kati budde bw'emisege giswale. Kugamba mission kulabisa. Ya, tuzze kulabisa. Tetukuba church. Naye obula twagala kujja emisege mu church. Guno gwe mulembe kati gwoye nakimanyi olyenga oli musege watandika church naye ng'oli musege. Ke kaseera Katonda agenda kukuswaza. Musobola gimalawo. Waawo tetujja gimala ojja kusigala naye twagala kutaasa endiga gitegeere. Kubanga endiga zibadde zijja ne ziraba nti ono ayambadde ekifaananyi kya musumba naye nga musege. Kati endiga bw'etegeera ne yeerwanako kyeffe kyetwagala tetujja gimalawo. Endiga banaabiwulira kubanga nze kimanyi abo abantu abamu babeera n'abagoberezi. Omugoberezi omumanyi y'omuntu abanga die hard. Abatabiwulira toyogera ku musumba wange. Abantu abo balina abagoberezi bangi naye abantu bonna tebajja kuvaayo kubanga sitaani alina enamba nnyingi ate yabaziba amatu ate ne saddaaka bakola nnyingi okuloga abantu bano baziba amaaso. Naye ffe kyetuzze okugjayo abantu ba Katonda abaawambibwa kubanga sitaani yabawamba bali mu buwambi. Kati ffe ekitugjeyo omulembe guno tuzze kununula abo abawambi nga tebamanyi. Babasibiraawo balowooza bali ku kituufu naye nga baawambibwa. Emisege mingi mingi nnyo, emisege mingi nga bwe nkyogedde. Kati Katonda atugjeyo omulembe guno ffe atuwadde amaaso agalaba emisege wadde ng'omusege guli mu ddiba lya mbuzi ffe tugwambula mwoyo waffe agwambula n'atunula ekiri munda. Kati ffe tuzze balabula bwe tuba twogera wano n'owulira ekigambo kino bw'obeera muganda wange ng'oli eyo ekigambo kino kyenjogera ojja kiwulira kubanga bw'obanga olina omwoyo y'omu owa kitaffe gwe yatuwa ow'amazima ojja kuwulira nti kyenkugamba kituufu. Naye nga bw'obanga olimu eddogo ly'omusege oba olimu eddogo lya kakande oba olimu eddogo lya roni oli makubayi ojja kusigala osibidde mijo gy'emisege eyo gy'emisege. Emisege gikolera ssente kubanga lwaki nkugamba musege. Yesu bwe yali asindika abigizwa yagamba nti mugende mubuulire enjiri mu nsi yonna. N'agamba nti mbasindise ng'endiga wakati mu misege. Mbasindise ng'endiga wakati mu misege. Kitegeeza nti oli waddira akaliga ke n'akasindika mu misege aba akawadde amaanyi agamala kubanga akaliga kalina amannyo sayidi emu yokka ate omusege gulina amannyo sayidi zombi galuma. Kati omusajja wagamba nti nkusindise akaliga akasindise mu misege aba akawadde amaanyi agasobola okuwangula omusege. So kakati emisege gino gyo bw'ojja na singi 10 omusege gulutwala, bw'ojja ne siringi 5 gubitwala, ne bw'ojja ne miliyoni gyo gino emisege jajja kubba na bubba kubanga Yesu yagamba nti mbawadde buwa nammwe buwanga buwa.
nagamba nti omukozi asaana empeera bwe mba mugenda kuweereza totwala kanzo 2 totwala ngato 2 kubanga omukozi asaana empeera. naye Bible yemu yegamba togendanga mu nyumba ya Mukama ngalonsa. Togendanga mu nyumba ya Mukama ngalonsa. Kankuwa ekyokulabirako nze ndi musajja mpeereza Katonda naye tewali musumba yali ansaliddeko sente nti mpeese naye nze nali neebase ku makya nayinamu sente zange ninamu emitwalo 40. Mukama najja ku makya ku buliri bwange nangamba Robert omanyi nti genda mu kibuga okole sente bw'omala okukola sente ogyeko emitwalo 10 ogigabire abaavu. naye nga nayina sente zange ku akawunti kati nengenda mu kibuga bwe nagenda mu kibuga nafuna emitwalo gyali 5 nenzijjako emitwalo 10 nengigabira abaavu. Tojja mu nyumba ya Mukama ngalonsa. Enyumba ya Mukama yeruwa. Nagambye nti waliwo empuku z'emisege egisinga misege. Bw'oba oyagala kumanya amazima olina okubeera n'emwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu yajja kulungamya gy'olaga. Kubanga mwe kambabuulire bantu mwe ab'ennaku zino mwagala nnyo excitement. Mukyamukirira kubanga wakati emisege egisinga giyina ebyuma by'amaanyi. Ebyuma gibigula sente nyingi agenda bakuba ekyuma kati bwe mutuuka n'olaba endabika y'ekizimbe n'otunuulira abawala abantu mutunulira ku muwendo gw'abantu ne mudigida. Kati nze nabagamba kati mutandise biraba ke kaseera bakadde baffe abamu babaddeyo nga ffe tugiraba misege nga tubayita bajjajja abatusooka mu bulokole nga tubayita misege nga muyomba n'abagolezi nga bayomba. Wano mwalabye omukadde omu gwe tubadde tumanyi nti yasooka mu bulokole era yeeyunze ku musege gunne. Kitegeeza nti abasajja abo kano ke kaseera baveeyo bagenda kuva mu ddiba ly'endigero lye beekweseemu kubanga omusajja yasudde ekibiina kyonna kiramba n'awaayo ewa Lusifa n'agamba ono ye nabbi omutuufu. Naye nga ddala amazima ye nabbi omutuufu. Balokole mulekeraawo okukyamuukirira. Angamba mulina fitina mwe mulina baavu yakibagambanga buli kaseera. Tetulina fitina. Omusajja yabaleka temukkiriza. Tetulina fitina kubanga anointed you're not anointed. Tetulina fitina kubanga omusajja ali anointed kubanga kakati nga nze Robert sina na kimu kyakubiri kya sente kakande zayina nti muwarana. Sirina bagoberezi nti kakande muwarana. Tulabirawo nze nalabirawo Katonda najja gyendi nangamba Robert genda omusajja omujjeyo mu ekigambo kyange. Kati mba mpalana biki nze siwarana wabula nze Katonda ansindika kutaasa abantu be. Abo banyunyutibwa emisege. Tengale twagala na tutaasa nga tunyumirwa ebyamagero. Kati waliwo abataagala bataasa banyumirwa ebyamagero. Ebyamagero bino ebyokukyamuukirira si bwe bulamu obutaggwaawo. Omwana soda ojja kufuna ekyamagero oba kya mmotoka n'otwala ekyamagero ekyo ate enkya n'ova mu bulamu bw'ensi eno ne bakugulirawo geena bagamba yingira. Tugenda tweyimbira ekyamagero kyange kiri bagamba yingira geena kubanga lwaki tewatwala kyamagero kituufu bwe wakyamuukirira bukyamuukirizi n'ogenda. Kakati njagala kuwa ekyokulabirako. Waliwo omusajja baali bamuyita Akabu yali kabaka wa Isirayiri. Akati nga waliwo Yekosefati nga ye kabaka wa Yuda. Akati Yekosefati yagenda wa kabaka wa Isirayiri. Bamala okukyala kubanga yali ayagala mutabani we asobole okufumbirwa omwana wa kabaka. Kati bwagenda n'akyalira Akabu n'amugamba Akabu Yekosefati ye yakyala wa Akabu. Akabu n'amufumbira embaga ne balya ne bakuta. Kati Yekosefati n'amugamba Akabu n'agamba Yekosefati namugamba nti njagala onegatteko tugenda kulwana olutalo. Ko Yekosefati namugamba nti abantu bo be bantu bange n'abantu bange be bantu bo. Kati wekiba kyagenda kuyambako mu lutalo tujja kugenda nja kukulwanirira. Naye nga bw'oli musajja wa Mukama toyina nabbi yenna wano asobola otubuulira ekituufu nti kituufu Mukama atukkiriza tugende Girugaali tukiwambe. So Akabu n'addamu n'agamba nti ninawo abannabbi bange 14 bajja kwogera amazima. Bannabbi bonna 14 ne babayita ne bavaayo ne bagamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti tugende tukirumbe Girugaali Mukama Katonda akitugabulidde mu mikono gyaffe tugende tukirumbe. So Yekosefati yali kabaka wa Yuda n'abuuza n'agamba naye toyinayo nabbi yenna wano omutuufu. Akabu n'addamu n'agamba waliwo akasajja abakayita Mikaayi naye akasajja ako nakantama kubanga buli kuwe kandagula tekandagulako birungi kandagulako bibi byerere. Yekosefati n'amugamba kayite kajja nako katuwe tubirabe.
awo Akabu n'agamba bagende bakatume bakalete kati bwe batuma omubaka ogenda okuyita Mikayi kati waliwo omusajja bali bamuyita Zedekiya oyo Zedekiya yali ndooza akulira bannabbi yayambala amayembe ga kyuma n'agamba kabaka Akabu n'agamba bwatyo bayogera Mukama nti bwotyo bw'onoobafumita abalabe bo ng'ayambadde amayembe ga kyuma bwotyo bw'onoobafumita bwotyo bw'onoobayisaamu amafumu ng'alagula abantu bona ne bagamba yes kati omubaka yagenda kuyita Mikayi n'agamba Mikayi n'agamba abantu bona bannabbi 1,000 balagudde nti kabaka ajagenda alumbe Girugaali akiwangule akimuwadde mukolo naye totuswaza twagala naawe olagulenga bali bannabbi 1,000 bwe balagudde so Mikayi n'amugamba nedda nze Katonda kyanangamba kyenja okwogera nze sijja kwogera Katonda kyatangambye kati ne baleeta Mikayi ne bamuleeta n'atuula bannabbi 1,000 ne balagula bagamba bwatyo bayogera Mukama akuwadde Girugaali Mukama kabaka waffe Akabu genda okiwambe Girugaali okitwale kati awo ne bayita Morodokayi mbagamba omugamba n'agamba nti yes Mukama bwatyo bwayogera nti genda mukiwambe Girugaali mukitwale awo kabaka Akabu n'agamba sola sagambye nti ono tandagula bituufu n'agamba yogera amazima Katonda kyagambye Morodokayi n'agamba amazima genjogera nti nabadde neebasa ekiro Mukama Katonda n'antwala n'engenda mu ggulu nalabye ejje ddene ng'abamu batudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda abalala batudde ku mukono ogwa kkono n'endaba emyoyo mingi ne boogera kino na kiri naye Mukama n'agamba nti ani anaagenda n'atukemera Akabu ajje mu lutalo Girugaali babamuutireyo ne wavaayo omwoyo ogwo ne gugamba nti nze nja kgenda mukema Akabu ajje mu lutalo afiireyo Katonda n'abuuza omwoyo gwe n'agamba ojja kukikola otya omwoyo ne gugamba nti nze nja kgenda nyingire mu kamwa k'abannabbi 1,400 tulagule kyekimu nti Akabu agende ku Girugaali alwane alyoka afiireyo Katonda n'asanyuka n'agamba bwotyo bw'oba okola awo Akabu saawe n'anyiiga n'agamba sagamba nti omusajja ontandagulako birungi amangu ago n'alagira bakwate Morodokayi bamutwale mu kkomera bamuwe kagaati alyeko katono bamuwe n'otuzi anyweko tutono okutuusa Akabu aligenda n'alwa n'agamba bwe ndigenda n'endwana ninkomawo ndi mulamu awo ajja kuvundira mu kkomera bwe naavaayo nga ndi mufu bamusumulule awo Akabu n'ayambuka ku lusozi bamuttirayo bubaka ki bwe njagala okujjayo bannabbi b'ennaku zino abasinga balagula birungi byereere buli bwe twakoma n'abagamba nti ekyaki y'ennaku zino yo ekyamuukiriza bukyamuukiriza abantu kubanga bayina ebyuma kati omuntu agenda n'abeera waka n'alowooza jasi mutima waliwo abagenda bugenzi mu kyaki kukyakala tamanyi na kigambo kusaba tamanyi na kigambo kwenenya naye agenda kukyakala olw'omuziki ogubeerayo kati n'osanga abantu ne bajja ne bakuŋŋaana nga 10 oba 5,000 ne bajja kwalwa okukyamuukirira lwaki nabbi ono Nabu Mikayi ye yalagula ekya Katonda naye kabaka Akabu yali ayagala ono Morodokayi alagule ng'ekyabannabbi 1,400 kati ennaku zino kyekiriwo bannabbi bangi ekigambo kya Katonda bwe kiba kizze kijja kutereeza ng'omuzadde bw'osanga akuba omwana kibooko amukuba ayagala mu biseera by'omu maaso aveemu ebibala ebirungi abeera omwana eyeyagaza naye era sitiru akuba awumba mukuba kutta busi akuba awumba ffe tetukuba kutta temuwumba tetukuba kutta kubanga tunuulira ndi bwe mba musoma Bayibuli tunuulira nabbi Yeremaya tunuulira nabbi Isaiah omulimu gwa nabbi gwali mulimu ki omulimu gwa nabbi kwe kutereeza church oba omulimu gwa nabbi kwe kukwasaganya amateeka ga Katonda Katonda waalabira nti kabaka akyami kubanga omulembe guli gwali gw'abakabaka Katonda waalabira nti kabaka akyami ayina kumusindikira obubaka ayina kumusindikira nabbi nabbi alyoka atereezibwe mu kkubo kati bannabbi b'ennaku zino teri abagambako kyova olaba endiga baziryamu biwoowoolo baziryamu ensigo baziryamu ebyenda baziryamu amaaso kwegamba zisigalawo ziri biwuduwudu tezitegeera kambwene ekyokulabirako ekirala waliwo omwana yali wa kibuga omwana oyo n'agendako ne kitaawe mu kyalo omukyala otera kubirayo toilet ez'enkoma
kati watera kubeerayo binabbubi ebyakwata mutoyi kati omwana bwe yagendako mutoyi n'asanga kinabbubi kya ekisoera kyali eyo ng'emabega yonna baakirya nga kyo kyasigalayo kimutunuulira naye omwana bwe yatunulira kisoera kiri n'akaaba n'akuba omulanga najja n'adduka eri taata n'amugamba kintu ndabyeyo ekintu kyagala kundya taata yagenda okusanga nga waliwo ekisoera nabbubi yakirya emabega wonna kyasigazaawo ekitwe ndi tekiyinamu omwana taata n'akigenda agamba obadde otiira bwereere njagala bagamba nti abo bannabbi babakanga bannabbi abamu baweereza sitaani ba agenti ba sitaani ekyokulabirako ojja okusanga nti amakanisa g'abalokole bangi naye abalokole abasinga ffe baavu gwe wali okinoonyerezaako lwaki muli bankuseere abalokole abasinga baavu kati ekigambo ekyo teri muntu yenna agenda kikutegeeza nga talina mwoyo wa Katonda mwoyo wa Katonda amala kuvaayo kubanga waliwo Yesu we yagamba n'agamba nti buli kintu ekyakolebwa mu nzikiza bagenda kiraba mu kitangaala buli kintu ekyakolebwa mu kyama kyonna bagenda kitegeera mu lwatu kano ke kaseera Yesu ke yali ayogerako kubanga kano akaseera kano muwulidde ebintu bingi kubanga abasajja bano Katonda bw'atatuma bagambako batuuse abantu ba Katonda bagweereza mu Geyeena bonna bajja kugwera mu Geyeena kubanga omuntu agenda nakkiriza musumba ebirowoozo bye byonna nga naggwera mu ddala ensa nga tasobola nakusaba ne bw'alaba omwana we akwatiddwako akasujja atandise kubuguma akuba kasumala omusumba omwana wange ayokya tambanyi kusaba kwegamba sente ze zikola bw'aba talina sente munanga ataana araba musumba nze nina muwala wange ali Dubai muwala wange namubuuza ani yakusabira nangamba nti waliwo omusumba yansabira naye bw'ogenda mu kansulingi owaayo emitwalo 5 nenkwata akasimu nenkubira musumba oyo yampa enamba esimu nengamba musumba njagala kunsabirako nali mukubira mukeme kubanga nze sisabirwa nze era n'omwana wange bw'alwa simusabira kubanga nze mmanyi abaganda bagamba nti eyeetuukire tanywa matabangufu n'omwana tomusabira situwala mwana wa pasita musabira nze omwana bw'alwala ntuula wansi nemusabira ate naawona oluusi nga simuwadde naddagala nenkubira musumba yoga musumba alonda agamba wangi nimugamba njagala kujja mu counseling musumba nanga nti anti fee ogimanyi nemugamba fee yaki nti ate ya counseling nali njagala muvuma naye mwe mutukuvu nankomako mwe mutukuvu yankomako ningamba akankireke kubanga omwana soda omulabe bwakulumbanga osabanga mwoyo Mukama Katonda akulungamye engeri y'okuddamu omulabe we olega isa musumba gaali nali njagala muyisaamu egaali naye mwe mutukuvu yankomako kyovula abalokole mu abali eyo abaweereza Mukama Katonda mwene mazzi omulabe we bwakulumbanga oba akulumbidde ku ssimu tomuddamu nga bwakulumbye kubanga bw'onoomuddamu nga bwakulumbye ajja kukuba atajja kuwangula kubanga gwe oli mutukuvu gwagenda kulumba omulabe oyo oli mutukuvu eno yona tuzeeyo tugenda kuddayo oli mukinya lwaki tuyitayo ebintu bino abagamba nti tulumba abasumba tetulumba basumba ffe tukola mulimu gwaffe kano ke kaseera nasoose bagamba nti omukadde w'enamirembe eyavuddeyo n'alangirira n'agamba kakande mutuufu kakande yenabbi mutuufu n'akwata endiga zonna n'atwalira Lusifa kubanga kakande aweereza Lusifa zijja mutya nze sibatya abo nkimanyi balina amayembe balina ebyokola naye nze engeri gye ndwanyeemu olutalo engeri Katonda gyandwaniriddemu sitya era sitya muzimu sitya byokola sitya mandwa owaayi Katonda wamwatta kuba waliwo esaala gye nawulidde mabega kaawo omusumba agambye Mukama batte kakati Katonda kubanga Yesu yagamba nti nze bulamu nze kufa nze kuzuukira byonna biri bukujje Katonda ezo esaala aziwulira tujja kuddayo kasooke kubanga odaba akabu yamusindika ku ssa yagenda afiireyo Katonda oyogedde ekigambo ekyo eky'omusajja esaala gy'aweereza abo be basajja abafere b'ekibuga be mbadde nkugamba kati nga sinagenda kanzireyo ku musajja oyo kubanga nina abasajja Katonda beyampa babiri bensooka bengenda okwogera kwa Katonda beyampa omusajja oyo gw'oyogeddeko aweereza esaala mufe muzibe emimwa mutuge Katonda batuge batti omusajja oyo bujingo nali nsaba nze ng'ebintu bye mbiwulira naye Mukama Katonda yantwala ebuziba
yandaga payipo ye mwe temugiraba era yali payipo ye erimu ebyama bye bw'obanga toli musabi nnyo tosobola giraba payipo Katonda yandaga payipo ya bugingo eyita wansi nnyo naye taata abaana baali bagiriko ng'abaana bagisima omanyi ng'enkuyege bweziyinza kuba ziri ku kiti nga zikirya enkuyege ziyinza kuba ziri ku mutingo ogwo n'osanga nga zigulya naye n'otaba musuubi nti zijja gumalawo naye nkubuulira oyinza kuyisawo omwaka gumu n'osanga omuti ogwo ttaka zagumalawo nalaba payipo ya bugingo ng'eyitira wansi eyo ng'erimu ebyama bye naye ng'abaana bagiriko nga bagisimye etandise n'okujjako yali payipo nga ya plasitiki ng'eno ng'eri wansi nnyo eri wansi nnyo eyita mu kyaki ye neeyitamu n'etambula n'egenda wala ebyama ebitwala wala ebyama bye bye yakweka ng'abaana bagisimaasima nga banaatera kujaabya kati njagala kubulya bwe tunuulira n'amaaso go olaba ekigenda kwabikira Kanani bwe bw'oba osabira Kanani fukamira simba eviivi saba akajanja njagala kakuggwemu bw'agenda wali olw'ebidongo agenda wali okulaba abambadde obulungi agenda wali okulaba abaamyuka entumbwe bebali gye bali abagenda mu kyaki kulaba abakyala baamyuka entumbwe abakyala ab'obubina bambadde bulungi olowooza abantu bonna bagenda kusaba abamu bagenda kucakala nga bwe bagenda mu kivulu kya kamiliyoni njagala mbabuulire mmwe abasabira wa bugingo si ye yekka n'abantu bonna musabire musumba wa mwoyo musimbe vivi musabe kubanga waliwo ekigenda kwabika nalaba payipo y'omusajja ng'eri wansi abaana bagisima abaana bagiriko bagisima ndowooza in reality bagisima nakati bagisima mu buliwo baana kyaba basima mmwe bammwe abali ku social media nze ndaba asinga kutunga nnyo n'abaana ba nalabye abasajja bakutte agenze n'abakasukirwa ekisaaganda ky'obusaale naye abaana ne bakiyowa ne bakimuddiza kirooto ekyo nedda ekyo njogera mu buliwo yagenze n'asabira abaana esaala agamba bafwe mu nnyumba zaabwe mubeeremu okuziika naye n'abaana nabo ne bakwata esaala ne bagizzaayo bagamba wa bugingo obeereyo okuziika simanyi mukyala we ali mu kasino yamuzimbira yagaana kuzimba Pentagoni emirambo gireme kugwa mu nyumba ya bugingo gibeerenga mu buli kasino naye tugenda baswaza tugenda zimba Pentagoni mwene emimwa sijja kutuukayo nnyo nkugambye nalaba payipo ya bugingo ng'ebyama bitambulira wansi kigenda kwabika mugenda kubiraba ebyama bya bugingo tulindirire mulindirire mugenda biraba kubanga abasajja bano balina ssente zezibiseeko obubi bwabwe mmotoka ez'ebbeeyi zezibiikiridde obubi bwabwe tebulabika kubanga balina ssente balina abagoberezi bangi kwegamba teboogerwako bwe bw'otandika okumwogerako nga ye tanayogera abagoberezi be batandika okuvuma be bakwanukula bayo oluvannyuma Morodokayi ne bamusumulwa kubanga omusajja yali amaze okuttibwa kakati ng'abasajja bano tetulumba bulumbi ffe tukola ekinyini ekituufu obanga Pulezidenti Museveni Bobi Wine amulumba nga yamulungamya abasajja bano we batagambibwako bagenda kukwata ekibinja ky'abaana bonna abaana ba Katonda babatwale mu Geyeena kati Katonda si musiru okutuula mu ntebe n'alaba n'abasajja bekusa embuto zaabwe bo balina zaakeedi bo balina mmotoka ez'ebbeeyi naye nga mukyakyo balina abagobereza abagobebwa mu mizigo oli n'ava mu muzigo nga bamulali ssente ekya bagenda kugoba mu muzigo n'akwata emitwalo 5 n'agitwalira Kakande mu ofiisi naye nga Kakande talina n'amaaso galaba omusajja ono nti kituufu agobwa mu nnyumba bw'aba n'abasanyusa asobola kuggyayo omuntu omu n'amuwa obukadde 8 mwene ni muchamuka ni mugamba omusajja agaba omusajja kumbe abazibye maaso ekyo kiba kyojja mmira abayagala baziba amaaso abantu bonna bali awo yabazinga bali awo kimu kyekumi naye ng'ebizimba ayina bingi Kakande yagenda n'akubisa ebisumuluzo lole y'ebisumuluzo n'atandika bitunda ekyemitwalo 15 obizeemu ebintu bye ekyemitwalo 2 ekyemitwalo 3 so Mukama Katonda ansaasire kubanga nze Mukama Katonda yantuma bwe yantuma yampa ekigambo kyo nzize kuyamba bannanga abali eyo nzize kuyamba abooluganda abali eyo abooluganda abali eyo muve mu kusaaga ndowooza Katonda afe abamu abatamanyi tagenda tutta nedda tuyinza okubeera nga tuli mu kkanisa tusaba musumba soda yava ku mulamwa n'atutwala mu Geyeena nga ffe tumanyi kyekituufu nedda titumanyi ffe abalokole twaweebwa mwoyo wa kumanya twaweebwa mwoyo w'amagezi
tetwaweebwa mwoyo wa butamanya. Kati mwoyo bwe twaweebwa mwoyo okumanya, omwoyo alinga amasanyalaze akonnekitinga. Omwoyo bw'aba ali kunze, kati gwe oli mu Amerika n'owulira ekigambo kino tujja kukonnekitinga. Bw'obanga mwoyo gw'oyina nga si ye mwoyo gwenina tetujja kukonnekitinga. Kyovula nabagamba nti gana amazina ga nkima. Gwe bw'obanga enkima ziina embaga yaazo nga gwe toyina mukira togenda mu mbaga ya nkima kubanga enkima zijja kuba zeekoona emikira. Kati gwe tokkiriza kukoonako mukira, fuluma mu mboozi eno mboozi ya nkima. Enkima bwenkoonako mukira nange nina mpulira nti ono ye munnange. Akati bw'onojja mu kintu kino ojja kujjamu obusungu oba emizimu gyo gijja kucyankalanira bwere. Kubanga ffe kituleetawo n'abamu tujja kucyankalanya mizimu. Tujja kucyankalanya obwakabaka bwa Setaani. Ye misoni twagala emizimu egy'emagombe ginyiige, twagala emizimu egiri mu mbiri za bwakabaka ginyiige, twagala emizimu egiri mu basamize ginyiige. Ffe kyetwagala. Ffe twajja kuma muliro, tetwajja wano kusaaga. Ffe nze nganze Robert Katonda yantuma, nze sizze kusaba sente naye nze nzize kununula abantu abaabula kyekyandeeta. Waliwo etwakoma nabagamba nti nze kyatuuka ekiseera nekweka mu kibuga kaolindeko nga tonnatuuka waawo obanunula obatwalawa kuba eriyo okubanunula n'obabulira ekigambo n'obaleka mu biyumba nga tubadde wembanunula batwala. Katonda bwe yantuma nze ekigambo kyange kino kyenebuulira kyembuulira abantu Katonda kyeyampa. Bwe nsindika ekigambo kyange nze nga sijja kwewaana, Mukama Katonda yampa obuyinza, amaanyi yagampa ngalina. Ekyokulabirako nga sinagendeye, waliwo omukyala yali alwalidde emyezi 4 nga tatambula, baali bamutute mu malwaliro nga tawona. Kati ne bampita bwali budde bwakyerawo, ne bamusitula n'agenda okunaaba nga wendi ne bamutwala bagenda okunaaba. Ne mbagamba nti omuntu ono olwaliro ajja kutambula. Ne bamusitula bagenda bamunaaza ne bamukomyawo. Bwe baamala mukomyawo ne mugamba mu linnya lya Yesu situka otambule. Omuntu we n'asituka n'atambula. Yatambula ng'asanyuse n'aseka. Omanyi kye yakola nga bukedde? Kye yakola bwe bwakya n'addira ekiweebwayo n'akitwala wakakande kwebaza. N'atwala ekiweebwayo wakakande okwebaza. Bwe yatwala ekiweebwayo wakakande okwebaza baamuweereza mulago. Omukyalo oli yafa. Bwe natuukako ne mulaba mu ssanduuko nali mmanyi nti mulamu. Ng'omulaba mukyala anyirira takoze bamutadde mu ssanduuko ng'ogamba mulamu ali wali. Nakaaba amaziga ningamba ddaba Mukama abantu babuze bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Oba nti tobawa direction omuntu oyinza omubuulira ekigambo n'ategeera naye n'otamubuulira waakusabira kuba amakanisa mugamba agasinga okuba amanene mu kibuga misege. Kati ffe tusabirewo eyo gy'otujja gy'otutwala. Awo okusabira Mukama Katonda yampa ekigambo kino mukwate mpola. Ffe twakavaayo tuva mu mpuku, nze nganze Robert nva mu mpuku gye mbadde neekwese gye nva. Lwaki nkugamba nva mu mpuku? Abantu tugenda balagirira awatuufu. Abantu katusooke tubawe emmere. Kubanga bw'osanga omuntu babadde bamusuula mu kinnya ng'akoze nyama yamugwa ku mubiri, osooka n'omuwa emmere n'omuwa amata n'anywa, omubiri ne gusooka guddako ennyama. Bwe gumala kuddako ennyama n'olyoka omulagira ekyokukola. Tosobola kumuwa kyakukola ng'omubiri tonamwambaza. Abantu bano twagala basooke bambale. Nze nkimanyi nti omuntu analaba vidiyo ajja kwambala tajja kusigala kyekimu. Nze wano bye ndi mukwogera ndi mukwambaza mwoyo w'Omukama. Kubanga omwoyo w'Omukama ali munzi, mwoyo w'amazima. Sinoonya followers, sinoonya likes, sinoonya tandika kanisa. Weewaawo Mukama yampa ekigambo bwe kiba kizze mu maaso awo nze ngolera ekigambo kya Mukama. Lwaki njogera bwe ntyo bantu mmwe? Nenna we nagenda Lubagaawo sajja bamuyita nabbi. Bwe natuukawo gwe gwali gusooka nawunga. Nasanga church ziri 2 kambayite balongo. Ng'olujja lwe lwawula church nasooka nempunga nengamba kati buno obuweereza oba business. Can you imagine? Kati osanga otya nti eno church n'eno church naye olujja lwe lubaawula. Kati gwe weeno obuulira ki? Muweerezaani bantu mmwe? Lwaki mwava ku kigambo kya Mukama?
nze ngamba bwe mba noonya kifo kya kuweererezaamu nenzija ku kitundu nensanga nga waliwo musumba munnange nga waali awo ne bandaga hoolu nga twawula lujja awo njenenya bwenenya kubanga already munnange waali kati nze mba noonyawo ki baganda bange njagala babulya kano ke kaseera abalokole mwambale omwoyo ow'amazima abalokole mwebeereremu abalokole muyige okusaba okwesabira kubanga musinziza ebintu ebitali Katonda. Omwana Soda njagala kubuulira nze nali mpambiddwa nakugambako nti okusaba ennyo kibi nnyo wenkomeza mwe mwenna abali eyo bw'obanga oli musabi osaba nnyo oli mu buzibu ate oli kati abaga lwaki nga batugamba buli kimu lwaki nkugamba nti okusaba ennyo Yesu yatugamba nti musabe ng'obutakuwa obuzibu obuli mu kusaba ennyo nze one day ndali nsiibye naku 40 olugero luwanvu kankyogereko wakati kati enaku 40 nali nsiiba 40 days 40 nights nga sirya sinywa okakase amazima ga Katonda enaku 40 ali yakintwala navaayo nga kuno nali siina nyama ani yakintwalamu nali nekinsumbwa kyali kya bufumbo nali sawa 11 wansonga lwaki mbagamba nti mulungamizibwa omwoyo mutukuvu bw'olungamizibwa omwoyo mutukuvu tojja kugenda mu kubula omwoyo mutukuvu bwakulungamye nali zaali sawa 10 kino si kirooto zaali sawa 10 ntudde mu kyaki nga nsobeddwa olungenze mu basumba bonna okusaba nagendako omusumba omu nakeera 11 z'okumakya bwatuuka sawa 12 zakawungezi nga ze tebankozeko nga bambuuka bwe jangu bakusabire nze asooka obudde ne buziba nga tebankozeko mukama nangamba nti gwe Robert teri muntu agenda kukolako nze ngenda kwekolirako kati nali ndi awo mu kisiibo enaku 40 omwoyo najja nankwata nantwala mu bbanga kati bwe yantwala mu bbanga nagamba Robert obugaga buno mbukuwadde olwo nali mbuzaayo olunaku lumu kwenaku ezo 40 nali nsiibula ku kanca nagamba obugaga buno mbukuwadde naye nagenda okwetegereza mpa obugaga nga ina omumwa ng'ogwembwa awo kyenava ndeekaana ninga mu linnya lya Yesu nkumenya awo nanta nikanta akakasajja oba kali kasobi nikanta nenvaayo kati bwenvaayo kyali kiruzaali sawa 11 bwe mala okuvaayo omwoyo Katonda najja eri maleka wa Katonda nambuuza Robert nti wangi ali ntudde ndimukusaba nangamba Robert wajja wano ku lusozi nti ye aliwo gwe wagamba nti akusumbuwa ne mugamba nti waali eka nagamba kangene nindako eddakiika 20 nagenda mu dakiika 20 nagamba Robert nga bwe nagamba ku ntandikwa omukyala yali siwu ekyo ky'omukyala nayo story ndigiwololala nga bwe nagamba kuva ku ntandikwa teyaliwo mutagende yensonga lwaki nzijayo nti bw'oba osaba ennyo owambibwa abasajja bano bawambiddwa ekyokulabirako Yesu bw'agenda mu kisiibo ky'enaku 40 yali awambiddwa naye nga nze bwe nawambibwa nali mpambiddwa Sitaani yajja n'amugaa nti oba oli mwana wa Katonda ddira emigaati ddira amayinja ogafuule mugaati olye kati abafere b'ennaku zino n'agenda ku lusozi n'awulira eddoboozi oba n'alaba ekisajja nikijja mu maaso ge nekimugamba ddira amayinja ogafuule omugaati olye nze kyenkyewuunya muganda wange kusiiba ennaku 4 nga tolya misana na kiro muganda wange kyasoboka kubanga yali asindise gwe gwali omulundi gwange ogusooka eyansindikayo teyali mwana wa muntu. By the way nze Robert ndi bujulizi nina bingi pise mu ntalo nze ndi kyuma kubanga eyampagala kyuma kati ekyuma kiwagalwa kyuma nze ndi kyuma tonkanga era ndabye emizimu bwe gyefuula obuuka ndabye emizimu bwe gyefuula obunyonyi ndabye emizimu bwe gyefuula ebikere ndabye emizimu bwe gyefuula amakovu ne birumba ewange emizimu ne girumba nga mukyala na musajja family namba nga kinyonyi musajja kinyonyi mukyala kinyonyi mwana ne ginsiga n'endwadde mu kirooto n'ovaayo ng'olina endwadde ng'olwadde obulwadde mu kirooto. Yes balukola abali eyo kyenva mbagamba nti nazze bawagala n'ofuna obulwadde ng'oli mu kirooto. Omusajja ngamba ow'ekisiraani olwota weegadanga n'okera ng'olina akawuka. Yes ebyo byonna byantuukako nze ebimanyi byantuukako. Yensonga lwaki mbagambye nti owambibwa akasajja kaali kampambye mu abalokola abasaba ennyo abagenda ku nsozi. Ensozi zemugendako waliyo ensozi eziriko amaanyi agaazo ag'emisambwa nga tojja kusobola amaanyi ago gakontrolinga nga tolina mwoyo wa Mukama mwe abawoza mbu tusabirwa
buli wawulidde nabbi n'ogenda ateeka omukono mu mutwe. Ye lwaki mugenda nnyo mu nsozi? Katonda wa wansi mbiwonvu tawulirirayo. Ekitwala ku nsozi ffe abamu kuba kwebonereza. Omubiri guno bw'otogubonereza mwana soda, bw'otobonereza omubiri guno ffe obwakabaka bwe tuli bwa mwoyo. Kyovula ebiseera ebisinga tolina kubeera mu kulyalya nnyo. Kati nze nina kye navaako ng'okulya ekiro. Kulya omulokole yennyini ng'oli wa mwoyo oyina kukoma at least ssaawa 12 okulya. Kubanga obwakabaka obwaffe si bwetaaga mmere. Kati gw'ojja kulya emmere ekuzitoye bw'onoogenda okufukamira ojja kulya amavivi gakuluma otulo tukuyiikidde okoze nnyo. Yes, tukola olina kukola. Naye ng'obw'oteekako emmere opakidde emimonde gyo opakidde amatooke go ojja kuba ozitowa. Ne bw'ogenda okufukamira ojja kufukamira eddakiika 2 amavivi nga gakuluma oveewo. Emizimu gidde ku ggwe gituge. Export TV to the world.